eno situation gye tulimu n'abana Uganda abali ku mirembe giri eri abajjako gavumenti ziri munnange nabo baliko mu situation bweti. Gavumenti ya Amini egenda okugwa nga Museveni amaze okumakinga sure nti bannansi ab'omulembe ogwo nga tebakyayagala kuwulira ku kigambo kye bayita Amini, naye nga Amini gwavunaana nti yali mubi nnyo. Ate Amini ebintu bye yakola bannange birabikako. Tosobola kukikkiriza nti tubadde ne Museveni emyaka 4 naye nga atufugira ku siyaasa. Omanyi gwe bayita siyaasa? Siyaasa ye muntu akuzimbira ekintu n'olowooza nti muyina gye mulaga naye nga amazima ga Katonda temuyina gye mulaga. Ye Museveni. Museveni yasobola okujja olunaku olwaleero ng'atukalakasa emyaka agenda mwana n'akugamba nti akuleetedde parish model ekugaggawaze after 40 years. 40 years naawe n'otwala engalabiyo n'otandika okumuwa credit n'ogamba nti munnange programu eno yandikoze naye twongeremu wano. Museveni muyaaye. Museveni muyaaye. Museveni yasoma gwe bayita yasoma siyaasa. Museveni yasoma siyaasa. Omusajja emyaka 4 gy'abakalakase temuyinaayo yadde ka factory akakola akati k'amannyo n'alyoka akugamba nti abaleetedde parish model nga buli village bagenda kugiwa milioni 10 simanyi 15 simanyi mmeka emilioni obwo obusente busobola kukola mulimu ki amazima ga Katonda. Naawe n'otwala engalabiyo n'ogenda oteese ku parish model. Naawe n'otwala omutwe gwo ogenda owe Museveni amagezi ku parish model. Osobola okugaggawaza. Nababuuza ekibuuzo era nsiba nkibuuza abantu mutubuulireyo constituency ezironze NRM 100% okuvira ddala ku LC1 mpaka ku MP eziri obulungi mu Uganda mbaliraayo 2. Tutandikire wa Museveni wennyini ekiruhura gyagamba nti gyava. Ekiruhura nga abantu bakyanywa amazzi n'ente. Ekiruhura nga tebalina kye bayita ddwaliro. Ekiruhura nga tebalina kye bayita tebalina na university. Tebalina yadde university naye Museveni gyagamba gyava. Actually mwe abatagenda nga ko kiruhura. Nono chorus gwe mulaba ayitamu buyisi. Ayitamu kubanga omukulembeze eyabba akalulu gyabeera. Abantu beeri abamu tebamanyira bigenda mu maaso bebaka saawa emu. Naye oyo Museveni akugamba nti akuleetedde change era abaleetedde mwenna mugaggawale. Actually yabaleetera mwenna mwavuwale. Nno sinnatandika awo mbadde mba wakigula luggi gwe yakatuuka omanye ekyokukola kuvuga vidiyo eno emirundi 15 okuvuga vidiyo eno emirundi 15 mwanyina zereeta linki ogiteeke ne ku gundi ngenda kubasaba baganda bange buli muntu ali kuno njagala tutwitinge neetaaga twanguye emirimu gino mu bwangu nnyo. Waliwo linki eri ku lujjuliro, waliwo linki eri ku Jebbi Muwonge nga bwe tuwuliriza ensonga zendeese olunaku olwaleero kuba ensonga nnyingi. Tugenda kwogera ku nepotism, tribalism, nekiki kye tulina okukola way forward kubanga ebyokukola tubiina naye just bannayuganda twefudde ng'abatalaba bigenda mu maaso. Omuntu ajja wano n'abaga nti bano abasajja tebalina nteekateeka yakulabanga bajja abannayuganda mu bwavu okujjako okubattira n'ebitono bye muyina oli n'agamba nti mulimba. Ati gwe saa zino weebuuze eggwanga eritalina gavana eggwanga eritalina gavana wa banka omanya otya nti tulina gye tulaga? Toyina muntu akontrolinga sente zo. Toyina muntu akubuulira sente mmeka eziyingidde mu saturation, sente mmeka ezifulumye mu saturation, sente mmeka ze bakubye leero. You don't have that person. Naye bakulaga nti eggwanga litambula. Era Museveni yabadde yeetumiikiriza agenda ayingire mu middle income. Bamufuumuddeyo emisinde naye okumanya Museveni ne gavumenti ye tebaswala. Era baleese abafere baabwe simanyi yubosi simanyi biki mbo ne babakakasa bannayuganda nti muli mu middle income. Osobola okwogera ku middle income nga mu Uganda abantu balivinga even below $1. Osobola okwogera ku middle income nga temuyinaayo na kintu kye mufulumya kigamba nti kireeta sente. Ng'essaawa zino omulimu omukulu mu Uganda kutikka abantu kubatwala mu buddu. Eyo ye professional ya Museveni ne tiimu ye era bagikoze successfully.
kakati Museveni takyaswala kati ajirayo ddala enjala luli mwayogeranga ku kintu tribalism nga bagamba government ya Museveni teri tribalistic, government ya Museveni tetukiza busosoze. Mutunuulire emirimu. Muganda wa Museveni tebalinze na kulinda, bamuwereddewo contract ye ne bagirenewinga. Muganda wa Museveni yagenda okuva e Bulaaya gye yali already ng'alina omulimu, naye ne mu Uganda bwe yakomawo yagenda ate ekisinga okuneewuunyisa n'amutwalira ddala mu sekita ekyasinze okuzimba ensi ye sekita y'education. Nabagamba oyo omukazi muka Museveni kanaavira mu education mujja kakasa nti bano abasajja n'abakazi tebasaaga. Kati mukazi muganda we yarenewinze contract. Kyokka ez'abalala basooka na kubayisaawa mu palamenti ne baba-approvinga ne bakola biki. Owuwe teyayise na mu palamenti bagirenewinze. Twamala wano ebiseera nga ono akulira akakiiko ka human rights amaze okufa, twamala kuba nduulu ne balyoka bamuleeta. Actually ekyatwala n'ebbanga muganda wa Museveni mwennyini ye tebaatutte yadde eddakiika ne bamuza mugundi mu ministry amala okugikonya, amala okugifyebya, amala okugitta. Tujja kwejjusa olunaku lwe twasembeza abagwira bano, tujja kwejjusa olunaku lwe twaleeta abagwira bano, tujja kwejjusa olunaku lwe twasembeza abantu bano. Bannayuganda tutijja nnyo, twalekawo abantu abaali baagala ensi newankubadde baamini baali babi, naye Amini yalina omutima gw'ensi eno nti n'ebintu bye yalekawo amazima essaawa zino Museveni ate ayonoonye byonoone, kubanga yalina omutima, yamanya nti eno ensi yange nze siinaayo nsi ndala. Abasajja bakulaga Rwanda nga bwekulaakulana, bakulaga ebizimbe Rwanda nga ebikulaakulana, bakulaga enguudo nga bwe zikulaakulana at our expense. Rwanda okufaanana bwetyo, Rwanda terina byamaguzi byetambuza. Kagabe mazike gava mu Uganda bagatikka ekiro ne gagenda e Rwanda ne bagakomyawo. Emwanyi yaffe gye tulima nga bannayuganda bagiteeka mu bitrera ne bagitwala e Rwanda ne bakubako stamp nti made in Rwanda. Mmwe kyammwe kiri ludda nga ffe tukola amasanyalazi naye ewaffe tufuna road shading. Ffe tuyina ennyanja naye ewaffe tuyina ebitundu nga tebiina mazzi ga kunywa, naye ng'ennyanja eri waffe, Lake Victoria eri waffe, naye ffe tuyina ebitundu mu nsi yaffe nga tebiina mazzi ga kunywa. Ffe tukola amasanyalazi ge tuwa Rwanda, ffe tukola amasanyalazi ge tuwaako Kenya, ffe tukola amasanyalazi ge tuwaako Tanzania, naye ffe ewaffe amasanyalazi buli lunaku gagenda. Ne wenjogerera waliwo ebitundu amasanyalazi gye gagenze, oli n'akugamba nti you are developing. Era naawe n'okuba mu ngalo noga nti Museveni ayagala is a patriotic ng'osobola okuleka abantu ababo n'ogenda oliisa owa neighbor, ng'osobola okuleka omwana ow'o mu nju ng'afa enjala n'ogenda n'owa omwana wa neighbor emmere. Oyo ye Museveni. Mwabatamutegeera yoyo Museveni origino. Omuntu yenna nga talina kakwate ku nsi bwe tuteerwanako ne tumugoba mbakakasa lino eggwanga agenda kulireka nga alitagudde nga tetukyalina yadde kye tusigaza. Essaawa zino bali mu recruitment y'amagye, omanyi be bali mu kuteekamu. Abantu be mwalaba nga bazze okulamaga tebaddayo. Abantu be mwalaba abangi abo abaava e Rwanda, abaava e Congo nga beefudde abazze okulamaga e Uganda, tewali yadde n'omu yaddayo.